Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire enkata eno. Enkata nabasuubiza okubeera nga mbabulira ebikwata ku nkata naddala ebyo eby'obulabe. Kusookera ddala enkata eyo nga bw'ogiraba ezingibwa mu lulagala. Naye buli w'ogyekozesa olina okukola ki? Ogizungululayo. Ekyo kikulu nnyo olw'ensonga nti enkata bagirogerako nnyo ate naawe kennyini esobola okusiraanya obulamu bwo bwonna singa obeera ng'ogizinze n'omala n'ogireka n'omala ogikozesa n'ogireka nga togizunguludde. Ekyo nno kya bulabe kuba kimanyi buli w'ozinga enkata eyo nga bw'olaba eyo obeera ozinze emikisa gyo. Kati bw'ogireka bw'otyo kiba kya bulabe. Omala ogikozesa oba olina ogisumulula n'emikisa gyo n'ogisumulula. Enkata eyo kambaweeyo kimu olwaleero kiba kikozesa eky'obulabe. Osobola okulonda enkata eyo bulungi nnyo mu kkubo wonna naye okusinga ekibalonzesa lwaki balonda enkata ku kkubo erigenda ku luzzi olw'ensonga nti abasuwaddiru nti bagikozesezza. Kati enkata eyo osobola okuddira Ssekoteka n'oddira Buzza n'oddira n'oyo gwe bayita Ssemazingankata oyo okuba oyo mukalu naye obifuna byonna. Nkulaga enkola gye bakozesaamu enkata eyo ekintu eky'obulabe ennyo. Baddira Ssekoteka bulungi nnyo nga bw'olaba ne baddira enkata ne bagikyusa nga bw'olaba tugikyusizza emabega waayo olaba ndowooza ne basoosekayo eddagala eryo. Tusoosezaayo Ssekoteka akutokera ddala okoteka omuntu kati n'oddira Ssemazingankata oyo naye n'omuteekayo wansi. Tusoosezaayo Ssekoteka ne tuzzaako Ssemazingankata fe tutaddeyo ne Buzza. Obiraba byonna bya bulabe nga bwe biri bina byonna bya bulabe. Enkata, Ssemazingankata, Buzza ne Ssekoteka. Kati omala obikola bw'otyo oba oli omuntu wagifuna n'abikola bw'atyo nga bw'olaba asobola ogitwala n'afuna wagiteeka ku mulyango gwo ekiro ng'ayagala kukubba. Ababbi babikozesa nnyo naddala ababbi abo bategeera enkola eyo naddala mu byalo. Kati bamala okikola bwe batyo bagiteeka ku mulyango nga w'olaba oba ewantu wonna naye okuliraana omulyango n'agiraamirizaako bulungi nnyo n'amala n'agituulako. Kati omu y'agituulako. Kati wagituulako bulungi nnyo gw'ali munda gwe mwabali mu nnyumba mwenna mulemerayo mu kwebaka n'akola ebintu bye paka bw'amaliriza oba kubabba oba kukola ki. Wamala okubabba ono waakisitukako ne baggyamu n'eddagala eryo babasumulula ne muddamu ne mudda engulu. Ky'oba olaba nti ojja kudda engulu ogambe nti kyaka bankubye kalifoomu kuba saawulidde nga banziba. Ebiseera ebisinga enkata eyo n'eryo eddagala likola nnyo ku nsonga eyo. Balaamirizaako ebigambo sijja byogera olw'ensonga nti kya bulabe kuba kiba kyakubba. Omuntu aba agenda okubba asobola okuwunza asobola okukyusa obwongo neweebakira ddala n'ayingira mu nnyumba n'abba buli kimu n'amala ne bagenda. Kati enkata y'onoomu asigala bweru ng'agituddeko tavaako abeera abatuddeko. Kati bw'oba nga mwenna mubadde mwebase mu nnyumba mwenna mulemerayo. Bamala kukola bye bakola ne balyoka bakola ki? Ne balyoka babasumulula. Omuntu asobola okukoteka bulungi nnyo oba tukuyite okuwunika. Omuntu akuwunika bulungi nnyo n'olemera mu tulo n'akola by'ayagala. Ebiseera ebisinga eddagala eryo lyonna nga bwe liri lya bulabe lyonna ng'erigenda mu nkata eyo. Ssekoteka wa bulabe, Buzza wa bulabe, Ssemazingankata oyo naye wa bulabe, n'enkata yennyini nnyini nayo yaki ya bulabe kuba enkata eyo buli w'ogizinga nga bwe nkugambye obeera ozinga mikisa gyo. Era oteekeddwa okuba omala ogikozesa oba olina ogizingululayo obeera ozinguludde emikisa gyo. Bwe kityo bwe kiri. Ekirala enkata tebagituulako era ekyo kyayombyanga nnyo mu kyalo bakadde baffe. Totuula ku nkata, tebatuula ku nkata. Ekintu ekirala enkata eyo abasawo Abaganda asobola okugamba nti mbadde njagala ondeetere enkata. Ndeetera enkata genda ogironde ku kkubo erigenda ku luzzi. Omanya nti oyo gwagenda okuloga kigenda kuba kikambwe oba okitegeera.
enkata eyo ekozesebwa nnyo mu kuloga abantu, eriko eddagala ery'amaanyi nnyo. N'olwekyo enkata eyo muba mulina ogyegendereza. Singa obeera ogikozesezza gizingululeyo, okitegeera, n'oba olina w'oli n'olaba nga muganda wo akikoze, kuba abato abasinga tebabimanyi. Ate abantu abakulu, obuzibu obuli ku bantu abakulu abo bwe mulaba, bategeera ebintu naye babikweka. Akanya kugamba tebatuula ku nkata, tosuula nkata nga togizinguludde, naye n'atakubuulira kiri mabega waakyo tebakyogera. Kuba batyo ffe baatukuzanga bwe batyo. Twavanga mu nku oba ku luzzi nga weetisseeko ekidomola n'enkata, ne bakanya kugamba enkata eyo togisuulaawo mu luggya, giggyeewo ogizingulule ogisuula eri mu lusuku. Bwe batyo nga boogera. Totuula ku nkata nga bakuba n'abaana n'amukuba oluyi, tebatuula ku nkata, towulira bikiwe bityo. Bintu bingi abantu bano abakulu bye bategeera, naddala abo mu byalo, naye babikweka, tebaagala kubyogera. N'olwekyo just kati ffe kubeera nti kuliraana nnyo bajjajjaffe, n'obeera nga ekintu kyakola naawe omuyambako n'okikola, kunoga ddagala ng'eryo, n'olaba byakola n'omanya nti kino kikola kino kya bulabe bwe kiti ne bwe kiti. Kwegamba kye kigezo kituyambako ffe ng'abantu abamu. Olwaleero tutunuulidde ekyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.